Faali TV yujimbaniza na basaba mu subscribing ku YouTube channel yaffe eno. Wantu batusako amawuli agaba gatambula kosa nago agaba gakagwawo. Nolwensonga nkusaba mbi oyongere okutugobera osigalenga otufollowinga osigalenga olaba video zaffe zonna buli video gituteekayo nkusaba busabe sigala nga otufollowinga ojja kuba ofuna ekisinga. Bagita Faali TV yuji. Ganyikidewo nago ga Fifi da Queen. Fida Queen aina post ja postinze ku Facebook page ye. Omanyina kuzino bana Uganda badde batandika babikuliriza nti ye ne RP enkolagana tekyaliwo mbwera RP takyagala kumanya bikwatagana ku Fida Queen. Fida Queen agenze ku Facebook page na postinga na agamba nti ye enkolagana ne RP ekyaliwo era bogeriziganya bulungi. Abitadde ku Facebook page ye era kwembisomye kwendi mu kubisoma essaawa eno. Fifi da Queen ategeeza nti ye ne RP bamukwano era bavudde wala. Newankubadde abasinga bali balowooza nti omukwano batandise gufunira nga beegasse ku Aromatic Entertainment mu kibiina kya Trust Films ekya Robowa Ahmed naye nti omukwano gwabwe guvudde wala era nti nno ye nga ye RP okugamba ku RP ebyamukyala bindeeba ebyokumugambako nti alekeraawo okubiyingiramu nti kikyali kibi yali akigambanga omuntu bona akigamba mukwano gwe. Fifi da Queen agamba nti ebigambo ebyo yabigamba RP ng'abigamba mukwano gwe ye yali tabimugamba nti amuyombesa nti oba amuvvoola. Ebigambo byali amugamba byali bituufu era nti ye nga ye Fifi da Queen ye RP tamuyinaako buzibu. RP ye wanaabanga yatandise okuteekawo embeerabeera ye ajja fuukulaba nga amukakkanya kuba mukwano gwe nnyo. Fifi da Queen ategeeza nti newankubadde ba social media abadde bakikuliriza naddala ku Facebook mbu Fifi da Queen ne RP enkolagana tekyaliwo enkolagana weeri era Fifi da Queen ategeezezza nti nno mbisoma ku Facebook page ye kwe yabipostinze ye bitadde ku Facebook page ye kwe yabipostinze. Ategeezezza nti RP enkolagana ye ne Fifi da Queen nti ejja kubeerawo ekiseera kyonna kuba baseya naye ekyabindeeba kyo ajja sigala akyogerako tajja kugaana kukyogerako kubanga omukyala aba anyigirizibwa ate nga n'ekisookera ddala omusajja gwali naye RP omusajja RP gwali naye yasooka wa mukyala bindeeba omukulu. Jjukira omusajja oyo gwali naye nti yali yazaala omwana omukyala omulala ate ng'omusajja alina obeera ozadde omwana ew'omukyala yenna nagwo omuzaddemu oba olina okumuwa obuyambi. Fifi da Queen obubaka buno abutadde ku Facebook page ye kw'ossa ne ku Instagram ye. Ategeeza nti nno ababikuliriza nti twayawukana ne RP nti era kati twesanga ne twevuma buli kimu twerangiralangira Fifi da Queen akiwakaniza n'agamba tekiriiwo ekyo era si kituufu. Nze ne RP tukyali ba mukwano. Nze just nali mugambako nga mukwano gwange nga ndaba atandise okuva ku mulamwa ng'ayingira mu bintu ebitamukwatako nga njagala okumuzza mu layini entuufu kuba nali ndabye ng'atandise okuva ku mulamwa. Fifi da Queen ategeezezza nti RP nze akyali kiseya wange kuba tuvudde wala era ababikuliriza nti twayawukana era nti RP anvuma ampisaamu amaaso ennaku takyagala kunsembera takyagala kwogera nange ku ssimu agambe nedda twogera bulungi ku ssimu tetulinaako buzibu bonna ng'abalala babikuliriza era ategeeza nti okumanya nga tetulinaako buzibu kye nali mugamba kyali kituufu naye yamala n'akiraba kyali kituufu newankubadde yali agezaako okukibikirira naye nga kyali kituufu era agambye bakyali ba mukwano. Fifi da Queen ne RP Fifi da Queen yabyogedde abitadde wali ku Instagram
account ye kw'ossa ne ku Facebook page ye. Muna ebyo byategeeza nti ffe tulinawo buzibu bonna ne lwepi akyali mukwano gwange ate nange nkyali mukwano gwe. Just ebya mukyala bindeeba kyakyeetagisa bambi okulabika nga ayambibwa kuba embeera gye yalimu teyali mbeera nnungi. Faali TV yolina kusaba bambi osubscribinge osikale nga otufollowinga, ojja kuba ofuna amawulire agaba gatambula okwetoolola Uganda yaffe nadda ku side y'aba celebrity. Nina kusaba osubscribinge. Mubeere bulungi, tumitinge mu video eddako. Mweraba.